olwaleero nga n'olukuba lufuuyirira yawangula akalulu k'okujjuza ekifo kya Kawempe North akaliwo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno. Munnamateeka Erias Luyimbazi Nalukoola ng'awerekeddwako omukyala we, omwana we, kitaawe n'abalala batuuse ku Paalamenti okubaawo ng'abajulizi ng'akuba ebirayiro ebimufuula omubaka ajjudde. Nalukoola olutuusa yaniriziddwa Speaker wa Paalamenti Anita Among era ng'ayambibwako Kalani wa Paalamenti akubye ebirayiro ebimufuula omubaka wa Paalamenti ajjudde. I, Luyimbazi Erias Nalukoola, solemnly affirm that I will faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution, so help me Allah. Speaker wa Paalamenti alagidde Kalani wa Paalamenti okuweerawo Nalukoola byonna ebiweebwa omubaka wa Paalamenti omupya omuli amafuta g'emmotoka, emmotoka empya kw'ossa okumussa ku bukiiko bwa Paalamenti obw'enjawulo. Clerk, I will instruct that after this you will have to provide the Member of Parliament all his benefits, including a car, even if he's only going to be here for a short time. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi agamba newankubadde kino kituukiddwako wakati mu bugubi naye tekijjaawo bumenyi bw'amateeka n'effujjo eryakolebwa mu kalulu k'e Kawempe era bo ng'abaanyigirizibwa bakyayagala gavumenti ebitebye. Abamu bayinza okugamba nti kakati mutuuse ku kino lwaki ebyo temubivaako, omubaka yawangula era alayidde. Nedda tukyayagala bwenkanya kuba ensonga ezo bwe zitatereezebwa kiba kitegeeza nti effujjo eryo baagala n'okukola mu kalulu ke tuddako. So tukyabanja obwenkanya, tukyabanja okulaba nti buli yakola effujjo ku bannansi, ku bakulembeze, ku bawagizi baffe, ku bannamawulire akangavulwe. Mu kwogera kwe Nalukoola yeebazizza Speaker Anita Among olw'okwanguyiza okulayira kwe wabula n'amusaba akaseera we kali bakatuuse nga Paalamenti ezzeemu okutuula aweebwa akadde atuuse eddoboozi lya bannakawempe kuba bamaze ebbanga ng'eddoboozi lyabwe terituuka. Kuba Kawempe North Constituency yafuna okusoomoozebwa okw'enjawulo nti omulungi waffe Honorable Ssegirinya yasibibwa nga yakamala okulayira ate yagenda okuva mu nkomyo nga mulwadde nnyo abadde ku ndiri ebbanga ddene okutuusa lwe yagenda okulunda embogo kati ate okulonda ne kubeerawo kyokka ate ne tufuna okukandaalirizibwa mu kuteeka ebyava mu kulonda mu kitabo ekitongole gazeti. Wabula Nalukoola avumiridde byonna ebyaliwo mu kalulu akamuleese mu Paalamenti kyagamba bino byonna bisiiga ekifaananyi ekibi eri gavumenti n'abagirimu. Yenno Museveni bw'onooba owulidde bino bye ŋŋamba bifumiintirizeeko. Ekirala fumiintiriza ku bikolobero ebikolebwa abasajja bo n'abakazi. Ebikolobero ebyo tebitutwala walungi. Abantu b'ensi eno bwe balaba nga banyigiriziddwa nnyo bajjayo kamera zaabwe n'amasimu ne babakuba ebifaananyi. Abantu abo tubaterese bali ku mitimbagano wonna ne famire zaabwe. Bo ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo bagamba NUP okuwangula akalulu kano kabonero akalaga abo abaali bajerega ekibiina kino nti abayitamu gwali muyaga era bagamba ate ekinaaba mu kalulu akajja eggwanga likyerinde. Abaali bagamba nti NUP gwali muyaga kati ate negenda kubeera tsunami kubanga gavumenti eno eri mu gye tuyita weakest point mu bunafu bwayo obusembayo. Bagiyita obubukavubuka, batuyita abanywi b'enjaga,